Ekitongole ky'eby'obulamu mu disitulikiti y'e Luwero mu kaweefube w'okutumbula empeereza y'ebyobulamu mu disitulikiti eno kifulumizza ensengeka y'amalwaliro n'engeri gye gaakozeemu omwaka guno. Alipoota eno yakoleddwa ku malwaliro 111 agali mu disitulikiti y'e Luwero okuli aga gavumenti 40, ag'obwannannyini nga gali ku musingi gwa ddiini 27 n'ag'obwannannyini nga ga bantu ssekinnoomu 44. Okusinziira ku nsengeka eno mu malwaliro amanene, eddwaliro lya Luwero lye linywedde mu gannaaga akendo n'obubonero 76 n'obutondotondo 7 ku buli 100, ne liddiirwa ery'obwannakyewa erya Bishops Zaasiri n'obubonero 76 n'obutondotondo 2, ate eddwaliro ly'amagye ery'ebbombo ne likwebera n'obubonero 56 n'obutondotondo 6 ku buli 100. Ku mutendera gwa Health Center 4, amalwaliro g'obwannannyini ge geerisizza enkuuli ng'ery'ekigo ky'e Kasalere lisinze n'obubonero 77 n'obutondotondo 9 ku buli 100, ne liddiirwa Hope Health Center 4 n'obubonero 75 n'obutondotondo 4, ne St. Luke Namaliga n'ejja mu kyokusatu n'obubonero 65 n'obutondotondo 8 ku buli 100. Mu malwaliro agasookerwako aga Health Center 2, Bukolwa, Kayindu, Lutuula, Kabakede ne Bwazuba ge gaakoze obulungi, so nga amalwaliro agaakwebedde era agaakoze obubi ddala kuliko Kalagala Health Center 4, Kamira Health Center 3 ne Butuntumula Health Center 3 nga gonna ga gavumenti. Atwala eby'obulamu mu disitulikiti y'e Luwero Dr. Innocent Nkunwa atubuulidde ebyo baasinziddeko okusengeka enkola y'amalwaliro gano. For example, tutunuulira bameka abakyala bazze ne bazaalira mu malwaliro gaffe, tutunuulira indicators ng'abaana bamaliriza okugemebwa kubanga kiba kyencouraginga abantu okubeera nga bakola okulaba nti bafuba okulaba nti n'abantu bagemebwa, abaana abato bagemebwa. Tutunuulira indicators nga OPD kubanga tulaba nti nno buli bantu bakozesa eddwaliro kiba kitegeeza nti eddwaliro balyettanira. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Luwero obuwereza amalwaliro agaakoze obubi babwesigamizza ku bbula ly'eddagala, omuwendo gw'abasawo omutono n'ebbula ly'ebisulo by'abasawo mu malwaliro agasinga obungi. Wonna we tutannaba kukola bulungi buvunaanyizibwa bwa gavumenti yetulemesezza. Kugeza Luwero Hospital erina okubeera n'abakozi 197 abasawo, tulinako 150. N'ebirala bingi nnyo ng'ennyumba z'abasawo ku malwaliro teziriiyo. Abasawo batambula engendo mpanvu nnyo. Yonna ensonga ereeta abasawo okutuuka ekikeerezi n'erumya abalwadde. Atwala eby'obulamu mu Luwero agamba nti okwekeberanga kuno kugenda kubayamba kinene okumanyawo ebyo beetaaga okussa amaanyi okulongoosa obuweereza bw'ebyobulamu mu disitulikiti eno. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.